Muokozi wa Uganda. Muokozi. Okwongera ebinnonogo mu Tanuru ekulembeddwa essaawa eno Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ekisinde kino twakitandiseewo oluvannyuma lw'okwebuuza ku ba stakeholder mu Uganda, omuli bannaddiini, omuli abakulembeze ab'ennono, omuli bannabyabufuzi, nga twagala okusika abavubuka abato okutegeera nti obuyinza n'eddembe likyusa eggwanga lyabwe bebakola ki? Ensonga lwaki tugamba freedom is in our hands. Freedom is in our hands. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Tulowooza ekikoleddwa kima. Twagala okwebaza abakulembedde eggwanga lino emyaka 40. General Yoweri Kaguta Museveni ne banne. Tubebaze eggwanga bwe balituusizza bwe baliki. Naye tugamba nti nazina obulungi ava mu ki? Olw'okubanga oli muyimbi kafu, abantu ne basasula emitwalo gyabwe 5 okujja okulaba. Bw'okola concert n'otava ku stage okumala ennaku 5, ogenda okulaba mu kidaala ng'osigaddemu otya? Ng'abantu balowooza ofunye ki? Twagala eggwanga lino likyuke mu mirembe awatali kuyiwa musango. Abavubuka tetwandyagadde twenyigire mu kigenda kuddako kuba naffe tuyinza okuba tetukikola ki? 2026 ekituleese kukuuma ddoboozi ly'abantu lye banaaba basazeewo. Bannayuganda bwe banaasalawo nga bwe basazeewo omulundi ogwo ti Robert Kyagulanyi Ssentamu ye pulezidenti alondeddwa, bwe banaasalawo nti Robinson Kijjambu ye pulezidenti, ekituleese kuteekamu binyaanyanya netulowooza nti bibadde bibulamu. Abamanyi ebyafaayo bya Uganda Young Democrats era okutandika n'olunaku lwa leero tusazeewo tugenda kutandika activities oba ebikolebwa buli lunaku okujjukiza bannaffe nti akaseera katuuse akatikaalire mu katuwe kakusi. Tusuubira okusangawo challenges mu bantu betumanyi abamu abakola ebintu ebitali bya bulijjo. Gamba olwaleero nyinza okuba mbasiibula olw'okulwa okukinga ekisinde kino nga mbasiibula nakyemalira abeera okutandikira wano wetuli. Nyinza okutandika enkya ne munnoonya nga temundaba bannamawulire nga muno. Muyinza okubusa okutraininga abavubuka emitwalo 6. Ekisinde kino tugenze okukironkinga nga tumaze okuteekateeka n'okusomesa abavubuka. Tekituguddeeko bugwi era si tekigudde bugwi kugamba nti feesi zaffe ezimu tetwagala muzirabe era mugenda kuzira. Njagala bakakasa nga bwe babagambye. We have Madam Charity is a younger beautiful red mind tetuyinza kutunula butunuzinga Uganda evu ekolebwamu ebintu bye tutakkiriza. Ekyawandiikibwa kitugamba bulwanisa bwe kiba kiganye lwana, bwe kigaana lwana, era ogwokusatu olwani. Generation Rescue Front tugenda kuwuliriza abantu bonna. Tetuze kulwa, tetulina interest kubagana na bannayuganda batushapinga dda wawe tuli. Bamanyi ani akulembedde revolution eno emyaka 5 egiyise na gino 5 ekikola ki? Omulimbo gwaffe twagala kulaba bukulembeze bupya era bannayuganda tukakasa okulonda okuwedde. Bannayuganda bayatulya President Museveni nti akalulu omulundi guno ekituleese kugula binyaanyanyanya, obutungulu, obunzaali kyetubakakasa experience tugiyina era bannayuganda tebatuyinamu kutubuusabuusa. Byonna byakolebwa lwalina platform ya Uganda Young Democrats. Mwami Mao bye yakola byonna nembina. Akati tetusobola kwesiba mu kituli kye tulabye nti ekyo kirimu omusoto ogufuluma.
katutubulukidde mu Generation Rescue Front. Abantu bangi mugenda balaba, bangi mugenda bawulira, bangi mugenda balaba. Tugenda bayita misomo egy'enjawulo, tugenda bayita mu activities ez'enjawulo. Era Abannayuganda tubakubiriza nti bw'owulira omwana wa Generation Rescue Front alina amazzi mu kadomola gamutere ku lubalaza bw'oba otidde okugulawo, alina ekisaati ng'okirina bw'oba omusanze nga bamutwala mbirimbiri bakiyuzizza, sula kitisaati ku lubalaza oba ekisaati akiseeko yeyongereyo. Olutalo lwe tulimu kati lufaanagana ng'omukyala afunye olubuto emyezi 9 n'azaala omwana, ate bw'amala omuzaala n'amera amakiro n'ayagala okulya omwana. Tetusobola kukkiriza kulaba abakulembeze baffe nga bameze amakiro ate batandise okulya abaana bakoze ki. Ensonga lwaki mulaba tulese feesi ntya. Omulimu ogwampeereddwa mutono nnyo nga pulezidenti w'ekisinde kino, era mugenda ggulawo kubira ku bibaddewo mu ggwanga. Ng'ekikyasembeyo kye kya Elias Nalukoola, omubaka omulondo ow'Akawempe North. Ebyabaddewo timwafunye ekyokuyiga nti byakomye. Bagambeko Generation Rescue Front eyafula DNA ya Uganda Young Democrats tetugenda kukkiriza kutumanyiira kutubbalako. Jangu ng'ojja okutweŋŋanga naye naffe otegedde nti bw'oba ogoba musajja munno olekamu ezikola ki. Enkyukakyuka zigenda kutandika okujja mu bitongole ebikuumaddembe. Abaana baffe mutandike obbalondoola gye bali, ebimotoka bitandike obbalinnya, drones zitandike okubeera nga zibakwata nga bakwatibwa. Naye tubalayirira Generation Rescue Front tetugenda kukkiriza, tetugenda kukkiriza kulowooza nti otukube ku sayidi eno tukyuse ne sayidi endala ekole ki. Tubagambye ekitukuleese kuteeka tuguze ebinyanyanyanya, ebitungulu, ebinzaali, ebirungo byonna ebibadde biri mu nva. Kuba Bannayuganda direction bagiragadda nti omukulembeze gwe baagala akola ki. Twagamba afande, mujjukira afande Kayura bwe yatulumba ku UID najja ne Weriasuka n'asituka, netumugamba jene eggwanga lino lirumba jeno, naye kyetusiga nti ojja kutuleka mu Uganda alirunda wa yarabimu. Generation Rescue Front tuzze okukuuma okusalawo kwa Bannayuganda, tuzze okukunga abavubuka okulonda, tuzze okulaba nga tuyigiriza Bannayuganda okuserebulatinga ng'obuwanguzi bufuniddwa. Kuba Bannayuganda temumanyi kusanyuka. Akalulu ne balangirira ng'owangudde n'ogenda ewaka mu buliri ne weebikka nti olinde omuntu omu akusalirewo. Basaba ne bannyabo, twagala Mulago omukyala agenda okuzaala ow'omwavu n'omugagga oba bonna babakuba ekiiso kikalu eMulago, bonna bagende eMulago. Si kubeera nti ate ono agenda Mulago ate omulala agenda e India. Twagala ng'omwana ow'Erusolo gwe bagambye Itojo nga obulumi bwayitamu omukyala gwe bagamba nti leeta mama kit nga tasobola gyetuusako nga niwo minisita bwali Front. Tubategeeza nti olwaleero Bannayuganda mutwanirize tutongoze ekisinde kino ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokuna omwaka 2025. Generation Rescue Front.